Abatuuze ku kyalo Lugazi ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakoba mu disitulikiti y'e Mbarara baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'abazigu okulumba akabaala akamu ne bakasindiriramu amasasi okukakana ng'abantu 4 bafiiriddewo. Ettemu lino libaddewo ku ssaawa nga 9 ez'ekiro ezikeesezza olwaleero. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti poliisi ennawunye esoose ku bbaala eno n'ekwata abantu 9 era n'erabula ne bannannyini bbaala okuggalawo. Singa security ejja n'ekwata baba bagudde okutandika n'essaawa zeebeeyogereddeko n'ekwata n'esibawo n'egamba tukusibye oba tukukuta olw'okugula ebbaala essaawa zino. Awo ebbaala abantu we bakirabako bakwatako abantu nga 3 ebbaala batandika okuziseba nga bukyali. Basasalamu ebbaala zino especially buno obutono bw'ekubbali at least ekinene nnyo tebayita ssaawa 6 naye tufunye obuzibu nga poliisi tuyitamu ne tubagamba bagalewo naye bwe muva obuye muti ne baddamu ne bagulawo. Mubattiddwa mbaddemu Landlord Susan Namuyimbwa, Kajumbi Innocent, Mbabazi Caroline, Kahumuza Bwekingo nga babadde tebannaba kumanyiwa gye bava. Ssaawa nga 7 okusangamu abantu ba 7 mu bbaala nejjako 4 negamba bakyala bagalewo ate tetutegeera bulungi lwaki bazzeemu ne bagulawo ate ne bajjawo n'abasajja 2. Poliisi egamba ekola kyonna ekisoboka okukwata abakoze ettemu lino. Waliwo information gye tuli mu kufolowinga kati naye tetunamaliriza. N'okutuusa kati ekyaviiriddeko ettemu lino tekinnamanyika. Oluvannyuma emirambo giggiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika okwongera okwekebejjebwa.